tuteekeddwa osuubulukuka ng'enjuba egudde, bw'eba tegudde togeza n'osuubulukuka. Wa an Umara bni al-Khattabi, hadithi ejiba ku Umar bni al-Khattabi radiyallahu anhuma, nedda kina kuba radiyallahu anhu. Ekigambo anhuma nedda wantu kikolako ono. Naam, ekigambo radiyallahu anhuma kitegeeza osabira basahaba babiri, naye Umaru al-Khattabi awesi sahabi wa nabbi sallallahu alaihi wasallam, kina kuba radiyallahu anhu, ansubira okatereezezza. Kati Umaru amiri al-mu'minin qala yagamba, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yagamba omubaka wa Allah okusasira ebingira n'emirembe bibeere ku ye, idha aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-sa'im. Hadithi eno giraba egamba idha aqbala al-laylu min hahuna. Eno hadithi yakola sayini, awulidde? Wa adbara an-naharu min hahuna makuru. Hadithi erimu sayini nti singa obudde bw'ekiro bukomekkerezebwa, wa adbaru an-naharu min hahuna, kakati obudde bwe bukya ku makya enjuba ng'eyaka n'etambula n'egwa sayidi eno, faqad aftara as-sa'im, abasiibi nga basooloka. Hadithi jasi ya sayini nti singa enjuba eva sayidi zeno n'egwa sayidi z'eri, abantu nga basooloka, kibategeeza idha aqbala al-laylu min hahuna. Singa ekiro, jjukira ekiro kibeerawo okuva ku ssaawa emu ey'ekiro yakawungeezi mpaka emmambya lwesala. Tuli wamu? Emmambya lwesala. Kati singa obudde bw'ekiro butambula bwe butyo, kibayita idha aqbala al-laylu, singa obudde bw'ekiro butambula. Eno hadithi jasi erimu sayini, naye ng'ekigambo aqbala al-laylu min hahuna kitegeeza min al-mashriqi, emashariki eri enjuba gyeva. Eyo sayini emu nti singa obudde bw'ekiro bukoma, kubanga obudde bw'ekiro bukomye, kati enjuba neevaayo eyo gyeva. Wa adbaru an-naharu min hahuna kitegeeza min al-maghribi, eri enjuba gyegwa, singa enjuba eva eno n'etambula n'egwa eri, idha aqbalu al-layli min hahuna, singa enjuba eva sayidi z'eri, obudde bw'ekiro nga bukomekkerezeddwa, obudde bw'ekiro bugenze, kati enjuba evuddeyo sayidi z'eno. Wa adbara an-naharu, kakati obudde bw'emisana enjuba nejja ng'etambula min hahuna mpaka eri emagharibi gyegwa, faqad aftara as-sa'im, awo abasiibi nga basuubulukuka. Just hadith erimu bwebeezi sayini nti singa enjuba eva wano n'etambula n'egwa wano, abasiibi nga basuubuluka. Kyategeeza nti singa obudde bukya ku makya, enjuba n'etambula mpaka emagharibi gyegwa, awo ng'abantu basuubuluka. Hadith ekulaga nti abasiibye balina tunuulira njuba so si ssaawa. Waliwo sizoni etuuka essaawa ng'eri mu maaso, ng'ate obudde buli mabega. Amakulu ng'essaawa egamba essaawa emu naye ng'enjuba ekyayaka. Essaawa gy'olina ku ssimu ne ku mukono ne ku kisenge esobola okulaga nti essaawa eri emu naye ng'enjuba ekyayaka. Awo tetusobola kubanga tutambulira ku njuba. Ate waliwo sizoni etuuka enjuba n'egwa naye nga ssaawa y'oku mukono ne ku kisenge ne ku ssimu ekulaga ziri saa 12:05. Ate awo tusobola kubanga tugoberera njuba so si ssaawa. Ekinakyo abantu beetaaga okisoma. Abantu abamu beesiba ku ssaawa nedda. Singa enjuba egwa, amakulu enjuba n'egwe ne tukakasa nti egudde, eba ssaawa ya kusuubulukuka. Kyebaba tugambe nti tusuubulukuka nga enjuba egudde. Naam.
ekirala tuteekeddwa okwanguyiriza okusuubulukuka. Ensonga nkulu okwanguyiriza okusuubuluka kyeki si kusuubulukuka ng'obudde tebunnatuuka. Kibategeeza kiki okwanguyiriza okusuubulukuka? Kwe kubanga enjuba bw'eba egudde funa ky'olyako oba funa ky'onywako oba ky'olyako ng'entende oba amazzi osuubulukuke. So si kulya mmere, tebagamba kulya mmere, wabula funa ky'olya entende yesooka bw'eba ebuze n'onywamu amazzi n'obeera ng'okoze otya suubulukuse n'olyoka oyingira mu swala. Era abaaziinyi bakubirizibwa okubeera abateeketeeke. Abasiraamu babawa eddakiika 5 basooke basuubulukuke. Si kulya mmere, kulya ntende oba kunywa mazzi asuubulukuke, ayingire swala nga asuubulukuse. So si nti basooke basaale balyoke balye entende oba balyoke basuubulukuke. Ekyo nedda kyawukana ne sunna entuufu. وعن سهل بن سعد الساعدي حديث جبق سهل بن سعد رضي الله عنه صحابي النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال مزون بكى الله يقام لا يزال الناس بخير abantu tebagenda kulekera funa bulungi ma ajjalu alfitra ebbanga lye banaamalanga banguyiriza okusuubulukuka wa akharu sahur era ne bakeereya ddaaku. Olidde hadith abantu gye bakoma okwanguwa okusuubulukuka ne bakeereya ddaaku Allah tajja kukoma ba bulungi. Amakulu mu ddiini yaffe y'Obusiraamu ddaaku tulina omukeereya. Okukeereya ddaaku kyekiki? Kwe kumulya ng'obudde bunaatera okuggwako, so si kumulya saa 9. Ekyo kitwayogedde eri waggulu. Ate okwanguwa okusuubulukuka kwe kusuubulukuka ng'enjuba egudde, so si girinda sawa nasooka nazaala ne magharibi n'abeeraawo simanyi mbadde ndi mwazinyi, simanyi mbadde ntabula eribuugi, simanyi mbadde ndaba. Suubulukuka gy'okoma okwanguwa okusuubulukuka gy'okoma okufuna empeera. Wabula ate tekitegeeza ate pakuka abamu basuubulukuka ate obudde tebunnatuuka, ate ekyabulabe oba oyonoonya okusiibako. La yazaalu nnaasu bikhayri abantu tebagenda lekera funa bulungi ma ajjalu alfitra ebbanga lye banaamala nga banguyiriza okusuubulukuka ng'akadde katuuse. Wa akharu sahur ate eddaaku ne bamukeereya. Hadithi eyo naye eri mu Bukhari ne Muslim. Ensonga endala gye ndaba mu kitabo muno egamba si kirungi kusiibira mu lugendo, naye tekigaanibwa. Si kirungi kusiibira mu lugendo, amakulu kusiiba ng'oli mu safaari, naye tekigaanibwa. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال